omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyensimbi Ggoobi alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi okukanjulira enteekateeka ya Minisitule ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. Ggoobi alaze nga bwebagenda okwongera ensimbi mu nteekateeka ya gavumenti eya PDM okusobola okukulaakulanya bannayuganda. We did three things. One is to ensure that fully it is system-based. There is a system which identifies the beneficiary, the PDMIS, reduce the cost of credit, give money to UDB, give money to Emyoga, and all these others grant what we are saying so that people can access money at relatively cheaper cost. And finally, collect revenue. Ono era ayogedde ku nsimbi ezigenda okufunibwa mu mafuta g'eggwanga akagenda okutandika okusimibwa. A responsibility of the Minister of Finance to ensure that we provide the wealth funds. Then value addition, especially on oil and gas, because UNOC is our entity falling under ministry, and then other entities that are adding value. Ye Minisita Mukasa Mululi alaze nga bwebagenda okwongeza abakozi ba gavumenti ensimbi nga muno mwe muli abakozi nga muno mwe muli n'abasomesa aba arts ssaako n'okusasula abakosebwa mu kugattibwa kw'ebitongole. Mu kwongezebwa kuno mwebali kuba abasomesa twakkaanya nabo nti tujja kubongeza at least ebitundu 25 ku buli 100. Naddala abasomesa essomo eritali lya science erya arts abo mwebali n'abakozi abalala abatanabakwatibwako okuva nti ezisasulwa abantu abo ezava mu finance zaali tezimala kati kyetaaga sente zino okufunibwa abantu bano basasulwe ng'etteeka bwe ligamba bafune byonna beetaaga mu gavumenti bagende basobole okukola ate emirimu emimu. Ababaka ab'enjawulo wano era boogedde ku nsonga ey'akalulu akaabaddewo. Kandi watunga pasente akiiki nk'eyiwatandikire nayo bw'okaba n'okyatandika kikumanyisa we are protecting you as a gain in Uganda. You are our gain and we are protecting you through that vote. It is a testament ngwe abantu ba Uganda bakyakwinamu obwesigwa kandi tukusiima Mama Janet Kataha Museveni habw'okwemera nayiwe na family yo. Emikisa emitono ennyo egy'abantu ab'olubatu abayiseemu on merit naye abasinga obungi bayisengamu olw'okuba poliisi ebakoleddeko, akakiiko k'ebyokulonda kabakwatiddeko, State House ebakooneddemu, ne bamaliriza nga bawanduddemu abantu bawanduddemu abakulembeze abantu be babadde balonze ku maanyi gaabwe. Era nze ndowooza kino kyabadde kuyisa mu lugaayu mu kusalawo kw'abantu. Ssebogeni Joseph yakusakidde eggwire lino ku lwa KTV Amalindire.